kati omuntu ali emabega kati nakino njagala kubawa bwino baani abakuba amongo. Vice President Jessica Alupo Muteso. Speaker wa Parliament Anita Amongi Muteso. Kati Vice President alina okuwagira Mau. Lwaki? Ye kabere empologoma yetteeso. Tamanyi baita opportunity cost. Forward cost so wabisomako. Obimanyi chechi. Explain the opportunity cost. Binyonyole gwanga. Gwobirese. Kati yamanyi nti Amongi bwafuka speaker. Nga nange ndi Vice President. Mau ajja kujja. Amongi adde kuba kya Vice President. Enkambi ya sitani bwe ngamba nti ekutta omuliro ebe ekutta omuliro. President Museveni ate ekyazanya akimanyi. Ataddewo Mau kubanga njagala okkiriza ogaane President Museveni ye sponsor wa Mau. Yagenda omuwa sente zitambula mu babaka. Yagenda omuwa sente zitambula eggwanga lyonna. Alaga Amongi nti amude father, amude alpha and omega. President Museveni kyakula osanga ajja kuddiza Amongi wa speaker bayize sogera byesemanyi. Osanga agenda kwata wa speaker abuddiza Amongi. Naye asooka mulaga nti nze nakuwa entebe eyo. Olina okuyisa bino ebiteeka ebinkabiza amaziga mu studio. Amaanyi go tegali mu balonzi. Amude president, amude electorate. Nze namba emu. Kana akazanya kona President Museveni kazanya. Kubalaga nti ze ye program mu Kisaka. Yali mu bakonaganya. Kati Amongi asula tamanyi oba yaddako. Ne Mau asula tamanyi oba yaddako yabakonaganya. Kakati yakozesa ba Jessica Alupo. Alupo Jessica yomu kubalwana Amongi. Zinagamba obwango ogoberera bajjo chairman of bwino mu Uganda. Kati Jessica Alupo mukuba Amongi tamanyi tayi yekubiramu. Nti Alupo no malo okuba Amongi ne bamujja ku kya speaker tego togenda kuba Vice President. Bagamba basudo yagamba Seggwanga nyamba nvumule mpagama enkoko yagana okuyamba na nyinimu. Ne bagamba nti bulijjo nyinimu mbonya. Empagama kabaka gumba ne katugana nyinimu naafa. Yes. Seggwanga nagana okuyamba bosi we. Bosi we enkoko byafa bali anko tibajja kuli Alupo. Kuba Alupo na yachi manyi kyazanya aloza mbali mu kunyigiriza Amongi agende. Nene kirayo kiyigamu kimu na Uganda. Never trust this regime. Gomana goli mwana mtoto kwatanga obulambo bonna n'obuteka mu NRM. Nkuwa intanda ku radio. Future okufanga enjala bakumenyeranga amayumba towagira ngeni ali. Lwachi abantu bakyayisa government yabo. Siko bakyayisa government mbabulira mazima NRM does not pay. Omulimu gwe NRM esoka ne kufuula hooligan. Ekyo ku NRM tesiima. Ekyo ku NRM yesinga abantu b'emitima emibi. Ekyo ku NRM tejjukira. NRM yejjudde amalogo. Ejjudde enkwe. Amongi akuba Alupo. Alupo akuba Mau. Kati kibiina kye kiri disorganized bwe kityo. Nze kisinga okunuma mu Uganda. Nti gwe n'okwata future eno giteka mu NRM ofobo nabona. Ojja kwambala obusate bwajero bwasiwuka. N'abaliyo be bambala. Abatono NRM kibiina kya organized few. Kati gwe naka akayindo kakawanva akalegu kati basobola kuwa kifo kyonna mu NRM. Ne bakuwa ekifo. Bakukulimba mu emyaka ebiri n'odda emabega. Era nisasira nnyo abantu abagezi nga Mau nota future eno giteka mu NRM. Ne akyali wa DP. Ati kati Mau abadde nga akola mission ya president abadde nga kankubira omulimu gwa Nobert Mau ku radio kuno kwali ampuliriza. Yabadde nga training era bannabyabufuzi government beekozesa. Tabanga ko wa DP of opposition omutuufu. Mau mukwano gwa President Museveni okusinga Anita Amongi. Naye kubino kamukuwe. Nti DP has been a training ground. Tomanyi buli muntu ava mu DP mugezi kati Mau yabadde ayamba government ya Mwami Museveni okujiwa products ezimukolera ministries ze. Gotaba bonabona basiranda nga bagenda abantu bonna amagezi bagenda mu NRM. Kachitegeeza Mau tabanga ko wa DP. Government ya Mwami Museveni esobola okukozesa ne musobola okukola nayo mu nkukutu. Kyekimuyambye okufuga Uganda n'okumala emyaka emirala 4. Nti ate gutawunya okubanga opposition bayisize ebiteeka byonna nga tebogera ku banaku. Bwe yakuzala muntu oli alali nga bajjo nga batandika okutulugunya. Ontegedde. Kati President Museveni n'ojja n'omuvuma ku radio ng'agenda kuyisa etteeka alitafaayo. Ne bojja n'omukola ekintu kyonna ng'agenda kuyisawo kyayagala takola ki? Kati Mau abadde abazanyira jjajja omupiira ebbanga yonna. Kati kino kyayagala okukolera musasula. Sigamye nti agenda mu obwa speaker. Naye kino ate Mau okujja kimuyambye okuteminga Amongi. Tine bana ayitamu mulese ne yempaka ajja mugamba nze kitaawo nze nakuyamba n'enkuwa obwa speaker. Sawa yonna asobola okujjako. Sawa yonna mze nsalawo. President Museveni
wategulumiriza tabaawo enjagala otegere era muntu yenanga wasoma President Museveni omulekera amaanyi ge bajjo manyi sensi ani alonda speaker of parliament babaka ba parliament nibo nabona President Museveni aba influencinga kaneno government yene ale mojiraba engeri je kuletamu engeri je kutwala mugoto webuzamu ntiyene alemu enkola yabe kufuga bisanja bibiri akadaga yafuga bisanja bimeka ningo toli informed byali bibiri buli echas deputy akireke bisanja bibiri necha speaker akireke bisanja bimeka bibiri kati ona amonge lokubala za amanyi olokuba amonge ali mod street kati bawa president intelligence ti omukazi ayinza okukwata mu ntebe yo bobanga yagala okukyayisa omuntu yenne wa Museveni omukubanga kemiko ya ntebe president tasobola kunyigira nti wamubye billion tasobola kunyigira nti wabye eddagala ly'abanaku tasobola kunyigira nti walidde enguzi ekintu ekinyiza president kumugamba nti bagenda kutwalako entebe nti waliwo yegeza mu ntebe yo kati atambuza propaganda oyo mugambye ani tawulira bireke tuddangamu kunkyaza toli professor ani ayo atambuza ebyo abawuliza bamuwulidde kakati ngoyagala okujjuza President Museveni obusungu era ng'omuntu ayagala President Museveni akunyigira obulamu bwo bwonna bamugamba ono bw'ayita ku kino ekisanja ajja kutwala entebe yo takusonyiwa President asonyiwa okumanya President asonyiwa Samu Kuteso kyamuwulira nga avuga ekibonyabonya Samu Kuteso okimanyi kumuwangula mu kalulu ka 1998 yataleka obusungu okumala emyaka 5 tamusonyiwa tasobola musonyiwa Kuteso akaddiya atya abantu balina omukisa abagobera professor bajjaba abatono ziragaba mu birala bino nsinga tonsinga politics kati amonge kikyalina okukola ekisooka alina okusirika oline bwamuleetera kino alina okusirika tayanukula kiriza gaana mau alina 2 weapons zakubisa amongi eriwa esooka agamba nti talina tebamutekako embago bakiyita batya okumugana okutambula ebweru ekyokubiri alina region abalanga abo bamanyi okuuma obuyinza mau agenda eggulu bamutwala nga the son of the soil bamutendereza bavunama nefe abaganda kakati olaba kitubonyabonya twakuba abantu bonna abaani badde batusobola okutulapulitingira amateeka kati buli teeka lyebagala eriyita nga naffe tetulimanyi kubanga twalegana tulonda ebisassalala tebimanyi kusoma na constitution tebimanyi na kusoma mu parliament kati amateeka gago gatandise kumenya mayumba gaffe nze bamenya akayumba ka mukwano gwange nenyiiga kati kino ekisanja nkiddamu kuledu kyo ekisanja kigenda okusinga okubanga Rwanda bagenda kutufuga bufuzi nga Rwanda because tetulinayo balwana toyinayo muntu ayinza ku interpretingira constitution toyinayo muntu ayinza kuchallenging kuteeka mu kooti mukatula mugulu bamenya batya amayumba g'abantu niwabulayo MP akola petition egenda mu kooti bamenya batya amayumba g'abantu niwabulayo MP ajja ku radio okusomesa abantu etteeka kye litegeeza bamenya batya amayumba g'abantu niwabulayo MP ajja okugamba nti kino kikyamu kye mukoze kasamu kyo kimanyi kayanangako kati Uganda egenda kulaba obusiru bwayo ekyagireesa obusiru mukatula mugulu ndi bannayuganda beefuna bagenda kukaaba tolanda abatembeyi bakaabye tolanda bamayumba bakaabye mukatunda bagenda kukaaba amaziga amatuufu bulijjo mubadde mukaabya akajanja tukuta abantu bonna abategereka tubakubye tutwadde ku social media politics kyekino okutereeza parliament tewali bigenda kutereera parliament temuli babaka ndowooza kukyusa temuli kakati mbulira ani agenda okuywanirira ani amanyiyo Penal Code Act ani asobola okuchallenginga government no mu International Criminal Court bagiwabira ani mubaka kigoyina ng'asobola kuyimira mu court na challenginga President Museveni ku international level tugenda kubona tebaliyo kakati bannayuga kakati no nkiddamu gwe mwana gwenze njogera nga nze munnayuganda tewali abaliyo se babaka abaliyo kisoka baavu nnyo tebasoma bamanyika bampane wa likes na comment bannayuganda ekizibu kye bagenda okulaba ku kisanja gwe mwana gwe oyina emyaka emeka njega tukole betting kino ekisanja ky'emyaka 5 buli muntu agenda okulaba ku nnaku entuufu mubadde mugamba nti muli banaku mubadde nga mugamba nti mubonaabona kati mugakulaba kye bayita ennaku yatandisa okumanya President Museveni abalaza akabonero atandikiddewo batulugunya nga tanalayira ovanku omuntu atanalayira nga talina kyatya netali mu kutulugunya bantu naye gwe omanyi kibayita okumenyera omuntu ekintu kye gwe mwana gwe kibayita okumenyera omuntu kye okimanyi omuntu kye kimanyi abantu bawa PDM ate bogamba nti nali mu kutulugunya kati gwe kankuyigirize obusiru bw'abannayuganda mpulirize obusiru bw'abannayuganda bugenda okubabonyabonya emyaka emirala 4 oli mu kuvuma abantu akati kankubire President Museveni yafunye soft landing mutabanyi wagenda fuga nga bwayagala ani agenda omuwakanya
Bannayuganda benyini bayambye President Museveni okutufuga emyaka emirala 4 tudda mu kwevuma kuwemula tetwagala nsi yaffe tubera mu kwasamira ku social media bayina semu kalakita bagana okukula olaba nange bajina dayo nensoma n'ekyusa obwongo ne semu kalakita kuleta propaganda kuwayiriza kukonjera kati bawemule nga buyumba bwe babutwala bawemule nga bagenda kumenya business zaabwe kubanga tosobola kuba na ggwanga nga temulina muntu goyinza kuyimirira na Ruto kuba negotiatingira East African Peace Agreement. Kenya buli mubaka wa Kenya ali soba. Kenya balonda babu mwana waffe. Wantulonda bajja yogera nnyo ku radio. Ani asinga okuvuma Museveni, ani asinga okuwana Kyagulanyi yawangula. So tali ani alina police egenda okuyamba omwana ono asomye nga talina mulimu. Ani alina police egenda okuyamba amalwaliro health center firo gateeka mugundi. Ani agenda tuleetera amasomero ga standard yensi yonna si bye tulonda. Oyogera bulungi ku radio. Oyina likes ne comment. Genda mu parliament. Ekitegezana bwe wosimba wo wangula. Because bagala bawugana. Golano bakasajja nga oyina police zigenda okubajja mu naku tebakuwa. President Museveni yayonona ensi. N'ateekawo politics kati deep politics yabonya Uganda. Twagana okutegera kati Mau ekimutadde waggulu nti region ye eringa ye Kenya bategeera. Abalango bategeera nnyo okusinga ffe Abaganda n'abasoga tubogana bugogganyi. Omusogo oba n'omuntu onkwe example ya muntu ki. Oba ne Kadaga ate n'omukuba. Basoga be balya mu Kadaga olukwe. Walinga omusajja bamuyita yagudde n'okuba bamuyitanga neyo omusoga. Bamuyitanga neyo omusajja. Aliwa. Eyali mukwano gwa Kadaga ennyo. Yakuba Kadaga n'amulyangamu olukwe nga yatwala ebyame bwa president. Byamaki. Bamuyitanga neyo omusajja kasajja kakibalya. Oba ye kibalya. Kibalya oyo Kadaga yayagala nnyo kibalya n'omutima gwe. Byamaki bye yatwala. Kibalya. Namwewuunya nnyo okulaba nga atali kusaidi ya Kadaga. Owinyi ddolo. Leti Jacob Olanya. Nabati Mau tebasobola kweryamu nkwe. Wane Buganda. Osanga mpuga nga era musego n'olukwe. Kwegamba waliwo region ne Katonda ziyakolomera. Ngeriwa. Ngeriwa. Buganda batukolomera. Tetumanyi kuma product zaffe tugenda na kinyumu. Ani asaka dodi anazi nyobu zinyamba zino obulungi. Chovola nze nejjuso okuba nti ndi Kiganda nzisinga nali mulango singa ndi na bulungi. Tali kintu kinubanga kuba Muganda ate nga njagala Buganda njagala nnyo kabaka wange. Netuganye okutegera enkwe ziringa enkwe. Obunafuusi babumenyesa amayumba gaffe. Mukatula mgunagezi nentulamu nga tewali mubaka wa parliament ayinza kutulwanira ku kino kiriwo. Kati baleeta amateeka amala kwaye bagenda kweyongeza emyaka. Nzikambere bemupi. Bagenda kweyongeza emyaka 2. Parliament yegenda okulonda nga president. Bagenda kuleta urban new acts. Nga n'okutambula tokkirizibwa kutambula kusuka sawa 8 kugula bbaala yayo teri mubaka n'omu yazze ku radio kubigamba banaku. Nete nabo bennyini olumu kati n'abatabyogera ate bamanyi kubiyinterpretinga nga bajjo. Kwegamba mwalonda ababbi b'obusimu olw'okuba musimanyi bali ku saidi yammwe. Bannayuganda balonda ku saidi yaffe tebalonda busobozi. Kakati ekikolimo ekituliko ne banasijja ne bagenze kumenya mayumba. Home to blame si musiru bwaffe olowooza. Bali balina product balina Mau balina Owinyi Ddolo balina Leti Olanya balina bano bokale olyemu ayimira ku parliament n'ayogera oluzungu kubanga ekisinza okulesa ebiteeka bino ffe kubanga tetulinayo batukiikira nga batwagala. Ekisooka tulonda abantu abanaku bamasiikiini nga naye alina kusooka kuzimba malalo ge bwabwe nga bajjo abaye akazimba maama n'alwala amambuluga ate alina okugendako musaba okuwonya ettalo lya nnyina ate alina okugendayo mu parliament bw'ava mu parliament nga alina okusooka okugula emmotoka okuva mu nnaku embi. Ne Uganda twandilonze nga bantu banaku. Omuntu omunagagga tosobola kumugula. N'omugagga mpisewo etteeka ly'okumenya amayumba. Omugagga agamba sijja kukwata ku ssente zo president kangende nkolerera abantu bange. That's why mu America but Trump bagagga bajja kuweereza so si kugaggawala. Wano politics wa Uganda bajja kugaggawala si kuweereza. Vice versa. Bino byonna byenkugamba bwe mutabikyuseemu mugenda kukaaba n'amazika kati obuzukulu bwe bukaaba kabaka Florida tukaaba kati obwana bwe tuzadde bugenda kukaaba n'obuzukulu bukaabe kati tukolera abazukulu foundation nga tukyusiza embeera zaffe omunaku owa wakyakalulu. Omunaku speaker amonga agenda muwa milioni 10 amuwa akalulu. Omunaku bagenda muwa milioni 10 akulyemu olwo kubaletetteka eribba ettaka. Masiikini baba toyina kulonda masiikini. Masiikini gireke Katonda yagitonda bwati. Londa omubaka nga tagenda kugaggawalirako. Ne wano okimanyi bannayuganda bebagaggawaza bagakati balonde bagende baliyeko. Kati bagenze kulya balidde ettaka kabazimenye kati mukaabira kusendeeza mmwe.
sikolima nze siri prophet of doom nebyo yogera bya kolima nenda njigera mazima gwavuga tractor n'okusula ekizimbe ky'omunaku n'osula akayumba k'omunaku omunaku n'asiba nga akaba tali ayamba mugaba bannayuganda bangu simanyi bannayuganda batiitiizi simanyi bannayuganda katonda yabeerabira gwakutte ku tractor n'ogisindika naawe akoze order n'omusirikale akumye nga basenda ebintu by'abanaku bino mbyogedde kale akatambiro kati mmanyi kutereka butambi tujja katereka obuzibu mwina tumwine wendi bannafanya kabakajjeyo biri kuli kodi wali radio fonja kale ebiteekeyo buli muntu eyetayo mu kunyigiriza omuntu omunaku agakana mugula ino kisasulira batakirira bamukama jantemeko omutwe antemeko n'obusajja tulibiza nti nga 13 sirabangako muntu yeetaba mu kunyigiriza banaku bajjo ya kolima kato sikolima njogera mazima kwa nalimbira byeko kati kankubuulire nina minister mukwano gwange yafunye ekibumba kimuluma wano mu Uganda yagenze Canada omujjanja bane bamugamba tetulina ddagala kibamwadde emyaka 3 ng'afudde bwe yaŋŋamba ne mugamba otulugunyiza nnyo abantu manyiza mikwano gyange njibuulira amazima n'oyo bbala mwamumanyi ye minisita gwe njogerako bamukebere bamugamba solution y'ekibumba buuza mukama wo bbala mboba oyogera naye oyo minisita amumanyi kuba mukwano gwange ne bbala mu mukwano gwe naga solution y'ekibumba kukijjamu ate bwe tukijjamu tolina chansi za kuwona naye nga y'omu kubabba n'amabaati abakoloma gye tebakolima gwe batavunaana bamuwadde emyaka 3 tebogera sagala kuliviiringa bamuwadde emyaka 3 ng'afudde lwa kibumba kakati laba yabba amabaati g'abakolomoja abanaku basajja tebalina nangoye za kwambala basula mu ssubi abadde n'obuyinza nga w'amaanyi teri yamukutteko nti yabba amabaati baasibyemu kiri ekiyenje kya nanduutu katonda yamuwadde liva nga yenvundu tozanyisanga abanaku balina amaanyi bakolimye kati nakino kankiddemu teri saala katonda gyawulira ku nsi nga saala ya munaku nze nagulaawo ekatosi abanaku ne baŋŋamba bajja goguze wano ogenda tugoba ne bagamba mutwale ettaka ne ndyesonyiwa ne sente ne zifa lwaki gasobola goba abantu basuka mu 10 ku ttaka mbu ettaka lyange katonda ali kimperempera mu ggulu nendaba nga abantu balina bufamire bwabwe tolina ogenda kubatwala nengamba mukama go wampa nemugamba mukama go wampa nga bwewampa mpa amagezi agakola sente endala nego manyi nti omuntu agula ettaka katosi abekatosi babimanyi omuntu agula ekisoga noti katosi kisoga omuntu agula ettaka n'abonyabonya famire z'abanaku olwokuba ayina ekyapa ate nga bye na libbe katosobola butalwala buli kansa g'owulira ava ku bikolimu bya 99% ava ku bikolimu buli muntu olwadde ekirwadde ekitawuna ava ku bikolimu nalabye nga bamenya ennyumba z'abantu akasajja kakegaba tukavuddeko nalabye nga bamenya ennyumba z'abantu nendaba omukazi ng'omuwala yali kadaama bambi yabadde n'amabeere amanene nagamba maama baleke bamenye kasa sente nakola nkole yakola endala nabo bazadde omwana n'asirika omuntu ng'oyo omwesonyiwanga bw'obanga gwe minisita wa landisi nga gwe minisita wa KCC ED ozadde abaana basomera South Africa abaana basomera Uganda omunaku afunye akasente kake ekinaku akuteddewo akadaala ke ku kkubo tuli mu nsi etalina mirimu mpuliza bulungi Uganda abavubuka 99% balina mirimu omwana emufuki okigenda ogamba nti ogenda okubbaaka nti yandibadde akwata akayondo omuwala yandibadde yeetunda naga kante kawali ka kioski kangule ka politika nga 2.5 nkolerera obwana bwange gwe minisita n'otula gy'otudde nawe LC5 n'otula gy'otudde nawe enforcement n'otula gy'otudde ne muwa president amagezi tugende tunyigiriza abanaku mwana gwe kankube tugenda mu bulango leero nga nsomesa kuba amutu emotional mukatonda mugulu Uganda ekibadde akalembereza kebadde ina kankigambire ku radio ti president Museveni yali awa abanaku libate mu bunaku bwabwe atya abadde aleka abantu bene bali enguzi bannayuganda ne basirika abantu bene babba sente bannayuganda kubanga omunaku empaji za president Museveni zibadde 3 eriwa empaji esooka abadde nga yatuwa otulo twebaka njagala tugende kundiramu obusungu ate no program ade njagala njikole nga ndi soba naye ninamu ku busungu yatuwa otulo tukola ki mwebaka nga munnayuganda asobola okulya emmere n'atambuza ebigere n'adda waka nga munnayuganda asonze milioni za bbiri oba kaddamu oba muninga asobola okugula ettaka lya milioni mmeka oba milioni mmeka kubanga ekirooto kya buli muntu yenna kufunayo kataka kankubulire gwe mwana gwe teri muntu agula 25 ku 25 ng'alina sente eba mbeera ye muguza akataka ako tuli mu nsi nga abavubuka bonna tebalina mirimu ng'olesa BPDM biganya okukola naye n'abavubuka abavuddemu ne bagafudde tujja kunywa njaga
tetujja kwetunda tetujja kubba katugende kutukola obwakadamu ebweru mpereze mama angulire yakataka nzimbe wakazigo mukatona mugulu okute tractor okayi ekiki bayita okufa okuddako ngani afa okufa kujja nyini kayumba okufa kujja wa kakati kankuyigiriza ebintu byotokwatanga koggwe kanjogere nampolampola nga obusungu bugenze tokwatiranga ku muntu tribe ye tokwatiranga ku muntu akataka ke ettaka lyerisa abantu lisobola n'okuvaako genocide era omuntu yenna nzirabaddeawo nendowooza nga critical thinker nti omuntu yenna yalabinga yakoowa Museveni ng'alina mukozesa biteeka bimukyaya mu abantu bekalakaasi kati jjukira obusungu bw'abannayuganda babuzimba empola ojja n'obakola ebyekisiru ne basirika ne bazimba n'ojja n'obamanyira kati oyo omuntu yawadde president osayininga ebintu ebyo mpulirize yabisayinize etteeka lyafulumye n'ebya building act byonna byafulumye kati oyo omuntu akuba Museveni mu magezi amutomeza alaba amugamba manchi oba okola tujjuze abantu bano obusungu kubanga bannayuganda baganya okunyiiga naye kati bannayuganda babayingidde mu private life yaabwe bino ebyobufuzi obadde osobola okujja n'owagira Kyagulanyi oba n'omuvuma n'otambula n'owagira Nyalemu n'otambula naye kati president atandise okuyingira mu kye bayita household income y'abanaku omuntu atalina wakusula atalina kyakufiirwa omuntu atalina mulimu talina kyakufiirwa omuntu atatola school fees talina kyakufiirwa oyo omuntu nkubulira amazima asobola okukola ekintu kyonna abona bababba ku nguudo tebagala kubba ne babulwa byakola ne baga katweweyo obulamba batukuba amasasi batukube katugende tubbe se buli mubbi golaba ku luguudo nti mubbi omuntu najja nabba essimu nabba n'essimu y'afande kitegeeza talina mirimu kakati omuntu nagenda e Dubai nengula akataka kange okamenyeyo n'enzimba omenye ekizimbe kyakati oba omusubira kukola ki gwe mbuli oyo aba alina ekyokufiirwa kati ekisooka osiga obukyayi obungi mu mitima gy'abanaku bw'omala okusiga obukyayi obungi mu mitima gy'abanaku ate n'otandika okuleeta okusosola wakati w'abagagga n'abanaku kati omunaku bw'alaba nga guli bulungi nga gwakunyiigira nga gamba ono yamenya ettaka lyange ono yawagira president Museveni ayita ekiteeso ekibi ekyo kyonna kiva ku president ne mulimu abakisanyukidde tewali ayinza kisanyukira mulimu abakisanyukidde teri muntu ayinza kusanyukira kintu kyakumenya banaku kate kankubuulire nga bagamba nga bagamba obuyumbayumba bubadde buyitiridde wa kakati sikigaanyi bandi bumenye kale ebitundu bizimbiddwa nga tebirina pulaani bandi bumenye naye bandisoze kusensitizinga bantu n'omugamba bajjo tugenda kugoba wano tukuwadde emyezi 6 tugenda kuteekawo ensawo yammwe kubanga gavumenti sente ze babba olunaku zisobola okuyamba abaana bo capital n'atandika noga nze minisita wa landi ngera tukuteekawo kale looni tugenda kuwolanga looni zaffe okumala emyaka 10 tugenda kuwa obukadde 5 oba obukadde 7 tukuwadde capital tukutwadde mu Lubigi oba twagala ogenda ozimba e Masaka ensi eyagala bannansi bwetyo bwekola kakati bano boogoba obagoba bagendewa njaga tubere realistic obagobye omenye obuyumba talina pulaani yaabwe tomanyi we basuza government kibaita National Planning Authority to plan for your people tulina mukono town council tulina abazimbi obuyumba ku kubo 10 oba 2 ngafa aba National Planning Authority tusabyeyo government budget sente zitugenda kuziwa bano oba digestalinga nobajjako information nobagamba government ya mwenjavu mwabazimbi obubi ku kubo kati gwali musa kubanga kankuyigiriza na kino omuntu omukirizo tyo okuzimba n'akolerawo notomustopping nga tanateeka mu sente obulagajavu bwa government buli muntu gwe baleka n'azimba ennyumba etali ku pulaani buli muntu gwe baleka n'azimba kiyosiki ku kkubo government yeyina okulibwa kubanga bazimbanga baluwa kati ate mwagala obunafu bwammwe gavumenti ate mubutuze ku bannansi tegerekese tumalirize ensonga y'etteeka lino ery'ettaka n'amayumba gavumenti ya mwami Museveni gavumenti ya Uganda baminisita n'abakoba wangamba oli mulokole Anthony General wa Uganda Kirewa Kiwanuka Speaker wa Parliament Anita Amongo atugenda kwogerako mu maaso awo muli bazadde muli bannansi President Museveni ebimu ku byakutwala mu nsiko kulwanira bikolwa by'Obote Obote yali abba amataka g'abanaku Obote yali atulugunya abanaku ko wasinzira n'ogamba ko ogende mu nsiko onunule bannayuganda ffe tweyagalire ku mataka gaffe kubanga ettaka lya Uganda lifugwa private mile land kakati ate otandise kukola by'Obote kubanga waliwo abantu abataasoma nga ffe nga tujagamba mwagala kutumenya mutwala amataka gaffe eyo nayo fiore weeri minisita n'abakooma omulokole bakuyita mpulira bakuyita mama Mitiyana mukkiriza mutya president mwene ensi ejjudde obwavu mwene ensi nga bantu okimanyi nti mu Uganda buli mwana amala okusoma senior 6 buli mwana amala okusoma senior 4 essubi liri mu bwakadaama omwana yandibadde agamba kansome
nsome nnyo nfune omulimu mpereze eggwanga lyange skills zayina wano kobe musawo mulungi kobe musomesa mulungi ogenda bweru ante Uganda okusomesa omusawo omulungi okufuna omusala ogumusaana London yesobola omusasula ba America fe Uganda tu producing abasawo abalungi tetulina sente za kubasasula naye Kadaama oba omwana omunaku afunye obusente bwa milioni 5 aguza akataka dala kagende nga mulaba bajjo njagalodemu awo buli mwana ali musiniya 4 esubiriye diko yagenda kufuka Kadaama kuko wana asomedde mu bugubi nga school fees tayina government ya Uganda mumpulirize nemwe abatambuze ebintu mu bituze ku basajja abo omwana asomedde mu bugubi nga mama waye ambala kadde abana ba Afrika ekisingo basuula ebibuuzo n'abaana ba Afrika ekisingo baleetera obwavu baba n'ebirowoozo okuva ewaka mukatamugula ava ewaka nga atambuza bigere n'asula nga talidde kyaggulo maama we nga asula ku kadde n'ayeekaka n'aweerera omwana oyo mukuweera omwana oyo ng'amanyite omwana wange ajja soma afuna omulimu omwana mu kufuna omulimu essuubi liri Buwarabu eida era endogoyi zimwebakako amala emyaka 5 nga takoze sekisi akomba emmere eyasigaddewo leftovers asevinza akasaala ke aguze wana akataka 25 kwa 25 mukazi watateddeko akayumba dala government olese teeka erimenye kale President Museveni weefuula entoli mu nsi kitwale nti kale ekyo kintu bakikola mwana gwe minister ayise teeka eryo okusomesa mu Uganda lutalo okufuna omulimu mu Uganda lutalo okufuna ka property ako ate no kebamenya ate bakafunira mu bugubi omuntu asobola sonda sente zokumala emyaka 10 kwa 2 kyokka ekisinga okunnuma bajjonze mbyogera game piga sirise njagala nakaba maziga ate ki game piga opposition nageni ali mugonna gasirise kubanga etteeka ligenda okuyiga bakwata akatabo ne bakawa MP ne bamugamba mugende musome mu tteeka eryo omugaso gwe MP genda ku kitundu kubuulira bantu kubakiikira tugenda kuleeta etteeka bwediti amazima gako netteeka lyayise sirimanyi nange bajabera mawule simanyi twana munasa amanyi tteeka nti bagenda kuleeta etteeka bwediti ne bwediti MP balina akakodyo bajja ne babba sente ne Museveni ne bawogana mwawo katono ku bintu ebiruma banna Uganda ebyaddala tebalina kye boogera lyayitidde muganda amaanyi kubanga agemisolo BMP bye bimanyi kimukola politics sikulumiro they are not nationalist n'abo opposition tebali ba nationalist bayise batetteeka eno tugamba banna Uganda nti bannange bagenda kuleeta ekiteeka ekyobusirusiru bonna bazaake tubawulira bawogana nnyo bonna BMP betumanyi kulina etteeka baalya Museveni mugezi ayina sente ze yawa abasajja mu parliament basirike bayise ebintu bino nga teri amanyi njagala mpeeyo constituency neemu oba weni ali muba opposition oba wa DP wa FDC gwe bali bagetuka ko teteke erimenya amayumba oba nabo bali ekanze bwekanze ndize basobola kuliyeka nga parliament yegayisa president asobola kusayininga ku tteekero ng'emo Peter limanyi bano BMP batulya muddo olukwe bana Uganda babatunda gotolaba ng'ensi egudde okwesiga bajjo nga bajjo yalumirwa naje nayogera nabyogera nziba mbyogera gotolate Uganda ine ekizibu ekyagwa kati go wesiga otya bajjo gotolate that is an insult bamukusaka gwembye kugamba inako Uganda byenjogera bemupiwa mebandi badde babyogera bameya bamwe bandi badde babyogera bonna bazinze nwana okuva ku radio weekend yonna nwana omuntu omu sina public office sina musala gwenfuna nebe mupiwa tuliddemu olukwe kwanga bamanya nti banna Uganda bango bakulimbalimba bajja kweta diversion kikoba fe ku nsonga nga ettaka ly'abantu balitwala bemupitu alonda baki kubanga parliament yabe tali omupina omu yagenda mu constituency kwanga bannange bagenda kuleta etteeka eseka etteeka lyogenda okuyita limala omwaka nga mulamba ng'omwana gwe kankuwulire tali tteeka liyita mu parliament kati abaka ba parliament manyi bakola babawa obutabo ne basomamu sipiika n'abakubira n'abagamba mumanyi tugenda kuyisawo kino na kino ku akawunti yottaddemu milioni 5 nga bo balya ate wakanaki agamateeka gonna okuyita bagamanyi njagala ompeeyo gwe musajja gwe the main function of parliament is to legislate to make laws agamateeka gonna gakolebwa parliament tosobola kuga nti mu parliament wali ekiyitaga empita kimanyi bwaba takimanyi bonna balizayininge kitegeeza we don't have a parliament tulina kiyumba ky'abawalabu bayisa batya amateeka aganyumiriza aganyigiriza abalonzi bammwe kale mwandikoze olugambo ne mutubbirako kitegeeza mu ddiiru ezennene babira wamu ne Museveni ne bamwevumya okutereeza erinnya lyabwe mu bantu bamuvuma misana ng'ekiro balya naye tekiriko opposition amateeka gwe bagayisa bateeka tetumanyi gonyumire balusuddeko kiro kitwala omunaku
ne bamenya amayumba g'abantu nga kito kitwala omunaku BMP gwe twalonda nga janga noyasamira Museveni agenda tugenda kujjako Museveni simanyi kakati babayisa amateeka ganyigiriza bamasikini weyayitu okubuusa eggwanga yandize nakola program ku radio nga bwe nkoze bajjo nembaga bali teteka bwe kati bali ekisanya musanvu bye bayisize ekyankwanzi nga tebannalayira bagenda kweyongeza emyaka 7 emyaka 2 giwere tali n'omu ayinza kujja ku radio kukyogerako eggwanga lyonna baalitunda abanaku bali ku lwabwe ne bebesigo bakiikira bafere binanfuusi ne bannayuganda bamu baatamiira bwe bagamba ebigambo bino gagamba bajja yogererawo by'abantu yalya kati bamenye ennyumba zaabwe mutegere bye mbagamba ogambye eggwanga okwesiga bajjo izaani insaluti nga gwe lyesigamyeko kati nze mbyogera guno mulimu gwa BMP ow'emikono yandibadde yayogedde dda n'avayo kulwanirira ababe ow'emityana yandibadde yavuddeyo Kampala yandibadde yavuddeyo ow'eggulu nga yavuddeyo ow'emasaka nekikwata temujja mmenya amayumba g'abalonzi baffe bitudde bizinze mikono bajjo MP wa Uganda ngotaate eggwanga kolomire nsobanziruke mu Uganda nveemu kino ekintu ekituusewo mu Katonda tewali abasajja bo kye bataamanya tali tteeka litamu palamenti ng'MP talimanyi n'ebyo bibbi byonna ekizibu kitwakola namwe bannayuganda mulonda bamasikini abatali ba nationalist lino eggwanga lyetaaga abantu bamwoyo gwa ggwanga kubanga nkuyigiriza n'okkiriza etteeka lino okunyigiriza omunaku labanga abamenya ennyumba ya munne enkya kijja wange muwala wajjagabana ku kikolima ekyo ne bannayuganda baganyi bebase balonda ebimonde kyogamba lino etteeka temulimu birungi biririmu nze sirabamu kirungi nze ekintu kyonna ekinyigiriza omunaku sikirabamu kalungi eggwanga lyabanaku eggwanga siri abagaga baki baba bakola batukuŋŋanye bonna abanaku tugenda tubayiwe mu nnyanja ng'Amini bwe yakola abayindi abagaga basigale bokka mu ggwanga twetaaga kuŋŋanyizibwa ffenna batuyiwe mu nnyanja Amini tiyalesa abayindi amaduuka kati ffe President Museveni tuyamba otulese ettaka otukuŋŋanye ogenda otuyiwe mu nnyanja ng'Amini bwe yakola abayindi naye nnumwa nnyo mu ssaawa y'ebyobufuzi BMP bonna berungi eri abalonzi kati mukatula muguluza mpulira obulumi obwaddala twaba entuyanye nkulaba ndalabye nga bayiwa ensinjogeza naye otuuya na butuuya mukatonda mu ggulu singa omutima gwe bakozesa mu kampeyini gwe mutima gwe bakozesa okuyirwawo abanaku omubiri singa Uganda eri wala naye tulina ebibaka ebyenkwe ne bannayuganda baganye okuzuukuka ababaka baabwe babatunda ekizibu kya Uganda kankikubulye gwe mwana gwe parliament nevaawo omuntu aba bulungi parliament kyekizibu ky'eggwanga Uganda kati amateeka ganaakolebwa tegalina makulu kati gebaleta okunyumenya ennyumba kati mateeka akyago twabalonda kutumenya emikulu egya parliament gyo twalonda parliament kutumenya twalonda parliament kutumenya parliament ino kuyisa national budget etuyamba kiga banaku tebalina wakusula what are you talking about national budget bagenda kugirya national budget y'abantu gye balya katunagikolera budget eyina makulu ki itambuze eggwanga nze njagala nga namunako omujjako otulwetwe kuba gavumenti era national budget tongamba bya kisiru ati mukumida abantu mu bintu ebyo byekisiru anti tongamba bya kisiru national budget eyamba kinga banaku tebalina wakusula kubanga era bagenda gisomera mirambo budget bagenda gisomera mirambo gavumenti eyita parliament tongamba tongamba okutambuza emirimu gyayo eyita mu parliament neyewola ssente zitambuza eggwanga sirika tobiŋŋamba nyamba tobiŋŋamba national budget nga abantu babamenya bagenda gisomera mirambo egifudde gitalina wakusula national budget bagenda gisomera nfuuzi nga abantu babalemeseza ebyokola ababodaboda obagobye abatakisi obagobye abakola ku kkubo obagobye n'obutaka bw'abantu obututte simanyi mwazimba ennyumba temulina kupulani kati national budget etuyamba ki bagala kufuga mirambo kibadde ng'amazembe wadde pulani funa batuywe mu nnyanja tufe kati tutambulire mu ggwanga eritali mu mateeka gayamba ki nga gayamba bo musajja gwe etteeka kye lituyamba etteeka kye lituyamba bakusomeseza ku tteeka nze sigala nateeka kujja singa bali nsomesa nenditegeera kati nsomesa eki nze bajja abeera ku social media nga sigamanyi bali bampisa ne bagaa nti bajja ntukusomesa etteeka liri bwe riti tetwali awakanya mateeka naye bagaleese batya MP bano bawa amafuta eyatime go bali bagazeko mu kusoma basomesa abantu amateeka ne bagatugera kuleta etteeka bwe riti ne bwe riti wala kiwuddeko ne bagati singa bazeni batusomesa etteeka ne bagaa tugenda kubamenya bwe tuti ne bwe tuti otegera bulungi twandikitegedde ne otunyumiza ebyekisiru mu national budget etuyamba ki omusirikale abona bajombo naabona omunaku abona owaboda abona fena twagala kwetuga kati kwegala parliament eveewo tayina makulu tayina kyeyamba munaku parliament bagenda kufunirayo misaala gyabwe gye bagenda begaggawaza bokka nolabina Uganda nga byasamirira simanyi bajjo simanyi biki tomanyi kintu kolifuna mwana gwe n'obulwa w'okusula ne bamenya ekintu kyo lwolimanya nti ensi eyo efuula
kwa kati President Museveni alina ba propagandists byateka mu sente babiri bojano obusa abantu bwe bati ngagambo Yoweri alem bojano nokola ebitagasa gwang bobanga oli nationalist nga bajjo kama kati ndi muku era banyivu bona abeni alem nga bakuba kemikondo liweni alem President Museveni yagula ebi opposition nga 99% okugula za abantu eggwanga alifuga no opposition aba babiri kwatu sura kungamba nti ngenda kuleta amateka ganyumiriza kabanga olaba ennyumba ze bamenye tebaya udeni ale muna nopo botave mugabina gabi abufuzi netuga twagala eggwanga lyaffe bana Uganda tubera omuntu omu netuva mukoya kula mawanga bagana tukola ke bikolobera ebisinga bino wano bakutestinga mbu testinzi kwanga bamenye Uganda yonna bayina ata amateka ge baleta amakulu fugira mu division ya bina bya bufuzi boleta ensonga nga bote bagifunamu nga bakutekako propaganda weni alemu boleta ensonga nga banupu tebagifunamu nga bagamba oli weni alemu naye ebyo ebina byobufuzi nate birina makulu bwe bamenye ettaka bwe bamenye ekizimbe kyo tebagenda kumenya kyeni alemu na nupu bamenya kizimbe kya munna Uganda nese tulina kutereza nkola ya mirimo mu parliament egira weeri parliament yejudde abafere bwetubanga parliament eyo giraba wetusinzira ejudde abafere okuyisa amateeka kakati zekinyagala gamba bana Uganda bave mu kasasiro w'ebyo bina by'obufuzi bakole batya bayigatenga bana Uganda bakole ki ekizibu ekigwa ku wanupu waiso amufumbira mukazi we yafudde ali ruzira teyazise mukazi we pain jayita mojimanyi nene omanya bulumi obwo buli ku mutima bamenye emitu by'abatembeeyi bamenye nyumba z'abantu eyo pain ife netugatte tuve mu gabina by'obufuzi tubageka tuli gadize wandisogera nga wakyabira kyabyabufuzi njogera nga munna Uganda son of the soil zinalenga bamenye obuyimba bw'omukazi mukono babadenga bamenye akange owetekanga mu ngato z'omuntu omulala ontegedde bulungi tuve mu gamba nti kasaba soga bo bali bulungi abaganda tuli bubi kasa mutave mu tribalism ne mutava mu gabina by'obufuzi President Museveni agenda bakola buli kikolobero wano wemma mwagala okuwangula President Museveni bwekizibu ekituka kuweni ale mu kikulume ekizibu ekituka kuwa nupu kikulume kale ze pain ya waiso amufumbira nobanga obadde owagireni ale mu pain gyali mu ekuluma kibayita obwa Seruganda kibayita munna Uganda buli obanga olina ky'oleeta mu ggwanga okulembezanga nsi yo tokulembezanga kibiina kya byabufuzi tokulembezanga ddiini tokulembezanga ggwanga bwabamenya bwogende mulago kati abafa kansa n'abeeni ali mu bafa kansa bwetalwanira mulago kubeera lyuddagala kitegeeza webina byobufuzi yenna agenda kubonaabona noweeni ale mwabonebone kati President Museveni awatukuumidde yafiwalinga zino entalo z'ebiina byobufuzi kubanga ye President Museveni yakopa ati wobote ne Lwakasisi Lwakasisi yamugamba nga Museveni tayagala balango nga ne Museveni agamba Lwakasisi ngagamba obote Lwakasisi tatwagala kati zino enjawukana eziriwo ez'ebiina z'ebyobufuzi ziyamba gavumenti kukola bino bye tukola ki tuganya okwetunda nga banna Uganda tuganya okwagala ensi yaffe tuli mu kasasiro wa politics ogana olwanira owa nupu olagenda mu parliament asobola kujja kulabula ku ttaka ogana olwanira oweeni ale munagenda mu parliament yayina ennyumba w'okusula gwe munna Uganda masiikini osigaddewa gotompapya naawe ze mba njagala masiikini ya wansi oba omunaku yeebereremu ng'omunaku ave mu kasasiro w'abasajja bano asooka alumirira eggwanga lye n'ettaka lye nga balitwala bwe mwagala okulaba nga Uganda edda mu ngulu tusooka tujjewo enjawukana mu bibiina by'obufuzi mukatonda Museveni agera kutufuga ne mutabanyi we ne bihogo n'embizi n'ente nga tukyali bwa President Museveni oli musajja muzadde Christopher Okero tasobola kufuna bailo singa agifuna anti Uganda ebeegudde bagenda promoting obutemu bajja kwetta nga tufuuka South Africa omusajja basobola muwa bailo because baba setize precedence envi bamanye muntu atta abaana batono muwa bailo katufuna asembayo tuwumbewumbe halo katobudde bukyaliyo sabo mukulu owai kugyeko halo sebo genda maaso muganda wange wabale kulirizaani ono sebo nze kikozigana afa nga mbeera luzira sebo naye omukulu bajjo byayogera ayinza okuba omutuufu naye asobola obituukiriza nga naye tebamuwadde ssente ensonga mukulu olaba olwaleero kyetuliko ffe Uganda omuntu oyinza okwogera noyogera n'obeka ku mulamwa naye we bamala ne bakuyita ne bagamba mukulu bajjo ba mukulu gundi gyantu kuwa ekigudu era naawe agamba nti olwaleero okiikiriza abaka ba parliament wawaayi naawe osobola okuva ku mulamwa lwa nsonga Uganda yakwogera nnyo bakumanye eri naawe bakwogera nga nawe bakuyita nga naawe otukola ki obivaamu byoyogera naye ng'oyinza okuba essaawa za leero oli ku mulamwa obwenyamuvu omutegedde we buli obwenyamuvu omutegedde we buli kakati bajjo events ye muntu gwe bayita okukola mu campaign zino njoyi ku radio ya Balamu
Balamu yenyini yampita mu campaign nengana, Bebe Kulu nampita nengana, speaker nampita nengana, ndi chairman wa cooperative. Ompulira bulungi sobola okwekola sente zonna zenkola ki? Zoyagala. Bajjo nina obutaka bwange. Bajjo nina abaana silwanirira ggwe. Yasagalo nesige. Nwanirira abaana bange. Kusanga system ntuufu. Kwago tolina kyogenda kunsasula okuleka bula ikisibo ne comment. Kino kinkwatako nga munna Uganda. Bagamba nti ekintu ekigenda okutuuka ewagundi sawe nakituukewa. Sako ndeko atasimu. Bana Uganda tojjeko omuze. Olaba muze president Museveni gwe bateekamu. Gwe tolwanirira bajjo. Togoberera na bajjo. Wabula lwana singa badde batwala kataka kwako. Weteke mu ngato nga towafuna sente. Nofuna akataka abiri kwata ne bakatwala. Singa gwe badde bajjo nga gwayina akataka ako. Tewandirumiddwa. Twejjemu yo mentality. Bajjo ne bweva ku mulamwa. Bobi Wine ne bwava ku mulamwa. Museveni ne bwava ku mulamwa gusigala ng'otwala ensonga eyo bajjo. Abantu bano beesiga nnyo mmwe abakulembedde olutabaalo. Saagala banneesige. Nti gundi bw'aba yatulwaniridde. Nze mbalwanira. Tudde mu mugongo gwe. Kankiddemu nga ndi ku radio sina gwe nnwanira ne lwanirira. Sobola kulaba injustice eri mu ggwanga nga nange ntwaliramu ne serwanirira ng'omuntu. Sina nkiddamu teri boosi wange neekolerera n'ebyenjogera ebinaakyuka bibikyuka ensi neeterera nze nfunamu nnyo okusinga naawe akuba essimu. Teri kintu kirungi ngakolera mu nsi ntereevu. Ompulira bulungi. Teri kintu kirungi ngakolera mu police nga tezirina gwe zifavaling abaga zitufavaling. Ekitegeeza oba walwanirira ebyo bwe binaaterera. Bino byange. Abalala ng'obavaako. Byange Museveni kasa alekerawo okumenya amataka gaffe. N'alekerawo okubonyaabonya bannayuganda. Nze nja kuba ebyange biwedde. Sagala kuba munnayuganda agenda kunyamba kika naye enjala emuluma. Kati kyombo abantu abo bampaaki. Abampaana wana bampaaki. Sawa zino njagala akakadde bakateke ku ssimu. Sawa zino njagala akakadde. Gwe muvubuka yenna ampuliza ku radio. Bw'obanga olwanirira eggwanga lyo werwanirire nga ggwe. Togamba munwanirira abantu. Abantu b'olwanire bakusiba. Waiso aliruzira waliwo alinyeeyo. Besigye aliruzira bulwana amazzi ganywa mu doketi. Okimanyi abantu bano benyimba ku studio tebalina makulu. Waliwo amanyi Besigye bwasuze kino kya leero. Kati fe abamu tulina obulumi obwaddala nga si byakabampaane waabwe. Nzireme nkoze video week nemu yafunye obukadde bubiri. Nafunye ekimu views. Nzira amugwe ssebo. Bakuwaana. Bampade kali bampane bampadde ki? Awa professor. Professor n'ofuna ki? Tawa muntu aneesibako nti mulwanira njogera bulumi bwange. Toneesibako gwe sikumanyi nvaako. Ne bosanga mu kkubo ndeka. Nze nina payini yange ng'omuntu. Toyagala abantu bakwegatteko. Bali mu ebyombo osimanya yogera Museveni. Nze Museveni mulabe enkya ngenda. Nze Museveni ne bwe njagala omulaba enkya ngenda. Nze sikyali mu level zogera nnyo mu bandabe. Sebo nafunamu kankikubule kankigamba abantu. Nava mu lowa kirasi. Basipiika bonna mikwano gyange. Babbala mu kyoga musoboga babbala mu natatowa Museveni ekiro kya leero. Kati abamu ffe twakula. Kati mwabakakalaba amasannyalaze n'abakalaba gavumenti mwabayina endowooza eyo y'ekinaku. Nti oyo ayogera n'okulya. Kakati emikwano gy'erina mu gavumenti eno nsobola okunona Museveni n'ambula. Tayibu atasobola kuntwala wa Museveni. Amongi tasobola kuntwala wa Museveni. Bebe Kulu tasobola kuntwala wa Museveni. Balamu muganda we tasobola kuntwala wa Museveni. Kati kyesibu kya Uganda ne bw'ovaayo baggula amaaso bagamba ono alina kyabala nga Museveni afuga. Otegedde bulungi nkugamba. Tuwumbe. Kakati omuntu gwowange ekitibwa ye muntu bajja alina emikisa okukolera eni ale munaagigaana. Naye abasinga kati mmanyi bannayuganda bonna bawogana Museveni kubalaba. Fe abamu munnaye twagaggawalamuuko akatono. Nze ndwawo nnyo okweyita omugagga oba okuduula. Naye siri bubi. Ne bwenfuna n'omwana alina property y'emiliyoni 6 kwatandikira. N'omugagga genda osolooze wali ojjengawo miliyoni zo 5 omwezi ogende. Kakati naye ate bwe siteka ddoboozi nga nzadde abaana nina abaana 7. School fees nakati bamanja nasasula obukadde 5 mu 5 malira mu miliyoni 7. Ezo miliyoni 7 sobagana nsikyakala mu Miami. Senga ndi mu ggwanga erina police ennungi. Kyogamba munze namalayo nnyo nagula private jet. Wano mu Uganda n'abalimu obulungi ate bali bubi okusinga n'abali obubi. Katulina kukwata ddoboozi lyawamu ne tuzza eggwanga. Nze kino njogera njagala ggwanga lyange ku mutima. Tononya kulya. Sina aleka kati okulya nalya adda n'eŋŋaana. Kyokka sajja ne mbagamba nti nalya. Nze nina gwe nti waliwo omuntu ankozesa ku abo. Abayuya. Nagamba sagala kweza myaka 4. Nga sikoze bintu bya kati nakula naddayo okusoma. Njagala credibility, njagala kola bintu bya kintu kikulu omuntu otuuka n'okula. Ate sirina gye ndipotinga. Sagala namwe munjagale. Nze munde abagala mungobere abatayagala temukola ki? Kale. Otegedde. Katonda akunkuumire.
mwabagamba nti bajja abalaki tongoberera like gendo jiwo omuntu omulala goyagala zenje kanjogere byange zabanja government ewule byenjogera etereza abantu service government bwe jana etuwa service gwe mwana gwe zemba maze kwa sakati sigenda kujja kuzungirako mu mpaka lukubanga sinaga kulimba limba ngenda kulijira ko Museveni nga simusobola wabula ndi mukogerako mulago bafunayo ka panado tudingano na kolwencha bali mekumenya mayumba ga abantu ye dobozi lenteka ku bantu